Abaana okwetuusaako obulabe gamba ng'okwejja mu budde nga beetuga, okubula okuva mu maka g'abazadde baabwe, okudduka mu masomero n'ebirala naddala nga bagambiddwako oba okubonerezebwa. Kati oyinza okugamba nti bifuuse baana baliwo, anti birabise nnyo naddala mu biseera bino. Gino gye gimu ku mize egyawaliriza ab'ekitongole ky'Owannakyewa ekimanyiddwa nga JM Education and Research Center okutandika okunoonyereza ku kusoomoozebwa abaana bano mwe bayita okubatuusa okwekyawa okutuuka ku kino. Mu kunoonyereza kuno bazingiramu ensonga 3 ezisuubirwa okuba nga ziviirako abaana okufuuka bamuntu nsolo, omuli okutawaanyizibwa mu bwongo ky'oyinza okuyita mental health, ebyobulamu byabwe biyite sexual reproductive health wamu n'embeera eza bulijjo oba social and emotional learning. Many times we discuss about them. We decide for them. But at high time also we give them a platform where they can discuss issues that affect them. Tulabye nti ebiseera bino abaana bangi over 30% babeera nga balina ebizibu ebyekuusa ku bwongo n'empulira oba mu ndowooza ne mu mpulira. Batubulidde ng'entabwe bwesinza okuva ku bazadde bennyini bakazaala baana bano. Bagamba nti bangi ku bano nabo babeera bakyali bato, kale nga tebamanyi ngeri ntuufu yakukwata mu baana baabwe na kubalambika. Otunuulira emyaka gino abasinga bazadde baabwe bakyali mu myaka gya kivubuka nabo bennyini. Omwana owa primary abasinga bazadde baabwe babeera mu myaka gya kivubuka, era ogenda okwekanga ng'ono omwana muzadde olusi ayinza okuba nga abeera n'emikwano gye mu mabaala nadda obudde nga buyiseeko katabeera na bukadde kalabula mwana kamulagako nti kola kino na kino na kino. Mbwera abazadde abamu balimerera okuwa abaana baabwe obudde ne batandika kwerambika bokka na bokka nga baganira ku bibalaba ku mitimbagano ku mikwano gyabwe nawalala. Kubanga ti abaana bano beeraliikirivu, bivuddemu okwetuga, bivuddemu ebizibu kubanga tebalina buddukiro. Obuddukiro bwabwe be bannaabwe, obuddukiro bwabwe ye social media. Niyo omwana bw'omuyigiza nti si buli otofuna ky'oyagala nti ensi eweddewo. Ekyo omuzadde akikola mu kutambula n'omwana. Tulina abaana betugulira tablets, tulina abaana betugulira amasimu, tulina ebintu abaana kati be bali mu kuyigira ku TikTok. Olina kugamba nti bw'obeera bw'oti kola bw'oti, bw'obeera bw'oti kola bw'oti. Guidance fenga abazadde oba fenga abantu abali role models tetuli mu gibawa. Ate abazadde abalala baawukana, abaana ne bakuzibwa omuzadde omu oba single parent oluusi ng'enkuza y'ekikula ky'abaana ekimu tagimanyi. Gamba ng'omuzadde omusajja okuza omwana ow'obuwala obw'omu. Then tulina ne conditions eza single parenthood eziri very common. Sometimes osanga nga taata yekka yaliwo bayawukana ne maama ayina omwana gwakuza nga mwana muwala. Ebintu bino nga tabimanyi. Ensonga zino n'endala balumiriza nti ze ziviirako abaana kati okufuuka bakyetwala ne bakula nga tebeewa kitiibwa wadde okukiwa abalala. Abasinga abaana kwegamba tusobola okugamba nti babuze. Tukiraba mu ngeri eno nti omwana ogenda okutuuka mu myaka egy'ekivubuka kwegamba abeeranga yeevuga. Kino kukinogera eddagala bano batandisewo kaweefube okusomesa abantu abawangala n'abaana bano ku nkuza n'enkwata yaabwe okusobola okubafunamu omulamwa. Kaweefube ono bamutongoza olwaleero mu lukuŋŋaana mwe basinkanidde n'ebitongole ebirala ebirondoola ensonga z'abaana. These children spend most of their time at school with teachers. So we want also to capacitate the teachers so that they are able to offer mental health services to the children that they work with. The next pillar is the parents and the communities. Children come from families, they don't come from trees. So we believe that in order to address the challenge that these children have, we need to engage parents but also the communities at large. Omwana bwana amanya how to okwebeezaawo kye tuyita emotional control. Abeera asobola era okweyambako okusalawo kye tuyise decision making. Nti emotional control ejja kuyambako in decision making, at the same time ejja kuyambako kye tuyise mental capabilities z'omuntu balancing kye tuyise mental health. Omwana ng'akula ng'afuuse buvubuka abeera mukulu munno. Olina okumanya ddi lwe tukkaanya, ddi lwe mbireka, ddi lwe mwesonyiwa, ddi lwe muyita, ddi lwe ŋŋamba kino ne nzikaatiriza. Enteekateeka eno bakinuuliza nnyo abaana abatandikiriza okuvubuka boyinza okuyita young adolescents. Ne balumiriza nti beerabirwa nnyo so nga ate singa bagololwa bukyali amaanyi agabateekebwako nga bavubukidde ddala gaba matono.
Again, many programs tend to focus on older adolescents because they think maybe they can get pregnant, maybe they're about to get married, maybe they have issues, maybe they have gone through menstrual cycles and whatnot. But we fail to understand that the young adolescent age is actually an opportunity window where we can prevent, before it gets worse. Kati eno RSL yo etunulira adolescents abato abali mu myaka ejje-10 okutuusa 14. Abo tubatera nnyo ignoringa because era olaba ne amasomero agasinga gasomesa gabeeramu ne component eyo aba senior woman teacher naye nga gatera nnyo kubeera mu secondary. Awo boogera ku bintu nga bino. Twagala okulaba nti tusupportinga abaana abo abavubuka mu kusoomozebwa kubasanga nga bavubuka. Bagamba nti siraba akulisa nnyo ku bazadde okuyiga engeri y'okwewala okuteeka abaana ku bunkenke kubanga ebimu ku bibakosa biva mu bo bennyini. Nnaku zino naffe abazadde bennyini tuli influenced nnyo by peer pressure. Kati ogenda okwesanga ng'omuzadde agamba abaana bwe banaakola ebibuuzo buli omu alina kufuna 4 nga oli afunye 6 kwegamba bakulabanga failure. Ate nga ffe mu myaka gyaffe third grade yali failure ne second grade wali okyali bulungi ng'osobola okufunayo essomero. Naye kati ono bw'anaabuuza ewa mulirwana yafunye mmeka nti yafunye 4 ate gwe ofuna otya 5 ofuna otya 6. Kati naffe abazadde sometimes ffe contributinga. Baneera bakubayigiriza n'engeri y'okusomesa abaana baabwe okweyogerera n'okwerwanirira so nga ate bwe bawaŋŋana ekitiibwa. Kubanga edda omwana omuwala bamugamba nga olina okuwa abantu abakulu ekitiibwa ate omulenzi ne bamugamba olina okuba n'obuyinza. Kati omwana bw'agenda mu kibiina omulenzi ng'alowooza nti nze nina okuba n'obuyinza ayinza n'okkuba omusomesa. Ate omuwala bw'omugamba oliwo okuwa abantu ekitiibwa omusomesa ayinza okumuyita n'amwebakako. So abaana okubawa amaloboozi nga gafaanagana naye nga gabayamba okuba abavumu ate nga bekkiririzaamu ate nga beewaŋŋana ekitiibwa. N'okuyigiriza abaana engeri y'okufuga obusungu nakyo kiteekeddwa nnyo ku mwanjo. Ebintu nga emotional levels z'abaana kwegamba teziri controlled. Kati social emotional learning ene tuyambako nti omwana ategeera nti nze kino kimpa obusungu oba bwe mbeera nga nina obusungu nsobola okukola bwenti n'enkakkana. Enteekateeka eno bagitandikidde mu bitundu by'e Busoga kyokka nga baakugitambuza okubona eggwanga lyonna. Tulinamu representatives abavudde e Tororo, e Bugiri ne Luwuuka. Zezo district zetutandikiddeyo nga pioneer naye nga tetwagala nti tukwate Uganda yonna nga as a country. Abaganda baalugera dda nti emiti emito gye giggumiza ekibira so nga kyanaakakyamamamera bukagolola kamenyeka bumenyesi. Kale ng'abaana bwe batafiibwako ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso biba mu matigga. So we can mend them. It is the time they are able to form their identity. It is the time they are forming their, to discover who they are. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.